po jako akawuwo oba bafumita baana bange mbabulidde ebyamwe ebisigadde mukama kato. Namwandu Aisha Matovu ng'ali wamu n'abaana b'omugenzi Frank Kasujja bakasusa Ebintu Ebweru ebya Bulooka Bobo Mwanje gwe baali bawa ssabbiiti 2 okuva mu nnyumba gye yeesenzaamu oluvannyuma lw'okulemererwa okusaamu omupangisa nga bwe twakulaga mu mawulire gy'akakawuwo gye buvuddeko. Kikyo ekitali kikyo tekiba kikyo kino kiwa ensi yonna kumanya n'okutegeera bw'oba omanya ekintu si kikyo lwaki okyeteekako emisango olw'okubanga gwe tolina ayamba towulawoleza olina ajjayo obuwayiro nti akawaayiro kano ne kati kana akawaayiro bwe kati kati abataasoma batamanyi buwayiro ebyaffe bwe bigenda okugenda. Namatovu agasseeko okuyimba ennyimba ezinyiga abamenyesa emitima naddala abanyagiddwa wamu n'okukoowoola omwoyo omutukuvu amutaase ku bantu abaagala okubba emmaali y'abamulekwa ng'atuuse n'okwoza ku mmunye olw'okutiisibwatiisibwa kwayitamu. Wali akaaba namwandu ndi wano nkaaba omukadde kinvivi ali wali akaaba ne baba bampadde obutwa ne baba banzise ku lwa namwandu bamulekwa abatalina ayamba mvuddeyo nwange ku lwa bamulekwa b'ensi nze ne weevanga kwe kufa kwange nwaniride omunaku asembayo. Embeera eneesombye abatuuze b'omu Bwayise mu zooni ya Bugarani okulaba ogubadde era obwedde ebigenda mu maaso babirengerera madinisa kw'ossa n'okumuwagira obutava mu nnyumba. Ayina mutuufu okwogerera abantu okiwulire fe abapangisa kati yava maka ge n'addayo n'agenda n'annyonnyola ki n'alekamu omuntu emyaka 6 miyitirivu bagala kugoba ngani akugwa ngeje myaka bakyagirwa muyimirirengawo ng'abakyala abazira mulwanirire abaana bammwe tamufangayo kuswala nti oli namwandu. Ye Bulooka Bobo Mwanje gwe balumiriza okwesenza mu nnyumba eno bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. anti ndi wano omwana mutusanze omukyala ebintu abifulumiza abaana bo bali bweru bwoliwo mubikuba ebifaananyi mugendi tolina nsonga gy'oyogera kwene embeera eriwo. bakulage koti order bakulage koti order oba balina koti order bagikulage oba tebagirina deni. Namatovu wamu ne famire ye balajjanidde bekikwatako okubayamba okulaba nga banunula ebintu byabwe ebyagala okubbibwa byonna. Sitafeka kuba ebipapula bingi biri mu nnyumba muno byenfulumisa ng'abalala bonna agenda abasayiningisa ettaka Green Mile Company yeriweeyo egenda okudaaza omunaku Bulooka lwaki babonyabonya omwana w'omunaku asembayo bannamateeka buli gwekikwata kajje abakadde bakaaba bannamwandu bakaaba bannange mukyamutuyambe mukama taata nanyini buyinza. Yajjanga Bulooka okujjanga Bulooka akulaba yalaba maama waffe nga ye mukyala azaamulimbalimba mugasagasa. Dorini Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sandra yabeze emimwango ojjamu maama wange mbwaggwe oyasamirira nonsense. Have you ever pushed a child in life? Nonsense.